Rema Namakula awezezza emyaka 33 olunaku olwaleero ate nga ye Honorable Ffenna Nyamutoro obufaananyi bwe n'obutambi obwafulumye butabudde Eddie Kenzo ne bafaanizi baabwe. Mwebale kubanga mwekuumira ku Legit TV 256 nga bulijjo bwe tubaleetera amawulire agafa ku celebrities bamwe wano e Uganda. Weewaawo n'okuba nga tukutuusaako ebyo byonna biba biguddewo wano mu ggwanga ly'e Uganda. Mwasibye mutya bannyabo ne bassebo, kansubire nti ate mwenna muli bulungi. Gwe wenna abadde tannaba kuba ng'osubscribinga, mukwano nsaba onyige mu ka subscription button osobole okuba ng'ate otweyungako obutereevu. Olunaku olwaleero omuyimbi Rema Namakula ajaguza amazaalibwa ge era nga ono awezezza emyaka 33 egy'obukulu. Rema Namakula yazaalibwa ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokuna omwaka gwa 1991 era nga bambi olunaku olwaleero abadde nga akuza amazaalibwa ge ng'era awezezza emyaka 33. Rema Namakula mukyala mukozi, mukyala w'amaanyi, mukyala muyimbi era ng'ono alina eddoboozi eddungi esseeneekevu era nga munnaaye bw'atandika okuyimba toyagala muntu yenna yenna ayimbe. Rema Namakula ono ayina abaana babiri, omu mu ex we Eddie Kenzo n'omulala mu current husband we Dr. Hamza Ssebunya. Rema mukyala mufumbo era mukkakkamu, ye muyimbi yekka wano e Uganda asengejja ebigambo bye era ye muyimbi yekka wano akyasinze empisa mu Uganda. Ono talina negative energy era nga ye buli kintu ekimwogerwako kiba kirungi okuggyako okuba ng'ate abadde nga strugglinga mu life ye eya relationships. So bambi tumuyozaayoza era nga tumwagaliza birungi byokka, tumwagaliza obuwangazi n'okuba ng'ate akulaakulanamu ebyo byonna byonna by'akola. Wabula katusuubire bingi okuva mu mazaalibwa ge, obufaananyi obulungi obwakabi nga bulijjo bwabutuyiwamu. Kakati nga nvudde ku side ya Rema Namakula, kankutwaleko ate wa Honorable Ffenna Nyamutoro, the wife to be wa Eddie Kenzo. Honorable Ffenna Nyamutoro waliwo obufaananyi obulabiddwako ku social media n'obutambi obumu. Ono nga alina gye yabaddeko nga ali mu kunyumirwa life ng'omuntu yenna alina bw'okeera ku makya n'ogamba ka ŋŋende munnaye ndye ku ssente zange nnyumirwe. Ono obufaananyi bwadde bulaga nti yabadde ng'alinga ali ku beach era yabadde mu mazzi, wabula nga engeri gy'ayambaddemu teyasanyusizza bantu. Yabadde ng'ayambadde nanti obwambalo buno bwambalibwa ku beach, naye nga abantu tebasanyuse. Abantu e Uganda muno nga bw'omanyi, once you're in the public eye, just gwebeerawo ng'osuubira abantu okwogera ate buli kye basanze. Munnaye abantu ebibasanyusizza tetumanyi oba wano mu Uganda osobola okunyumirwa obulamu bwo mu mirembe. Kale, Honorable Ffenna Nyamutoro ne Eddie Kenzo ffenna tukimanyi nti they are a couple to be era nga couple yaffe ekyali fresh. Wabula social media abantu mutandise okweyawulamu anti tiimu Rema, tiimu Nyamutoro, abantu mutandise okuba nga mweyawulamu era nga mutaddewo olutalo wakati wa bano ababiri, naye ng'ate in reality bano ababiri tebalina yadde lutalo lugenda mu maaso. Abantu batandise okomparinga Rema Namakula ne Honorable Ffenna Nyamutoro, abamu nga bagamba Rema Namakula w'amaanyi nnyo asinga Nyamutoro kubanga munnaye ye Rema tumusasulira okumulaba ate Nyamutoro munnaye osobola omulaba wonna w'oyagalidde. Rema Namakula ali popular, Rema Namakula bino na bino, ogamba batandise okuba ng'ate babakomparinga. N'abatiimu Nyamutoro nabo tebatudde era bagamba munnaye ffe tulina minisita yasoma, alina ebitabo, alina empapula, waakabi. Munnaye abantu batandise okuba ng'ate bateekawo olutalo olutalina makulu oba nga terulina na lugendo. Abantu abasinga balowooza nti Rema Namakula yalumwa okuba nga Kenzo ate afunye Honorable Ffenna Nyamutoro minisita mulamba, naye Rema ye agamba nti yali ayagala omuntu amwagalira mu public eye, naye ate Kenzo kyakola ki kyamulema. Ffenna tukimanyi nti Rema Namakula abadde orphan oba tugambe akuze nga enfunzi talina bazadde, naye ono ye yakula nga ayagala ate bw'aba afunye omuntu nga partner we w'okubeera naye in life forever,
nti ono amwagale ate amusukkulumyeko okusinga bwe yandibadde akirowooza. Era Rema yali nga ayagala muntu okumwagalira mu public eye wabula ng'ate Eddie Kenzo kirabika nga kyamulema kubanga ono Kenzo yali nga atambula nnyo mu zi trips agenda eno agenda eri in the name of making money, in the name of a celebrity. Kale munnaye Rema Namakula yagumira bingi era munnaye n'akeera lumu ku makya n'agamba waayi kansibemu ebintu byange nkole ki ngende. Era we twogerera ali ne Dr. Hamza Ssebunya ng'era ono Hamza amwagala ebyo byennyini bye yali ayagalira ddala. Kenzo mu relationship gy'alina ne Rema Namakula yayigamu bingi era ky'ova olaba nti kati Kenzo akola nnyo kyonna ky'asobola okuba nga ate ayagala Honorable Ffenna Nyamutoro mu public eye kubanga alabika okuba nga ate atya okumufiirwa kubanga yafiirwa Rema lwa butamuwa budde na butamwagala nga ngeri gy'ali amwagala kubanga ono ne ku show nnyingi yalinga amwegaana nga bamubuuza munne ebikwatagana ku Rema ng'ono alinga amwegaana nga kirabika oba yali tali mumativu naye oba nga tamwagala nnyo. Kakati Kenzo munnaye agezaako okuba nga buli w'abeera ateeka nnyo Honorable Ffenna Nyamutoro in the spotlight era nga amanyisa nnyo ensi nti Honorable Ffenna Nyamutoro mukyala we aleme okuba nga ate amufiirwa nga bwe yafiirwa Rema Namakula olw'obuntu obutono bwe yalemerwa okutuukiriza. Kakati Rema Namakula yayanukudde abantu n'ayanukula ne ttiimu Nyamutoro ng'abagamba nti ye yamuvinga on era teri kimunyeenya era bwe baba balowooza bye bakola bimuluma nti ye tebimuluma kuba already yabikola dda yabiyitamu dda era nga she's used. Era n'ayongera n'agamba nti ye gy'ali musanyufu era ng'ate naye asanyukira Eddie Kenzo ne Honorable Ffenna Nyamutoro. Ono agambye nti talina buzibu yadde ku Nyamutoro era baba baagala okweraga munnaye beerage ebintu byabwe naye tebakeera ku makya ne balowooza nti ate balimulumya. Timu Kenzo ne Nyamutoro munnaye bo tebatudde era bongera okuba nga bataaginga Rema mu buvidiyo obusinga mu butambi obusinga nga balowooza nti Rema Namakula alumwa oba kimuyisa by'okuba nga alaba Eddie Kenzo ne Honorable Ffenna Nyamutoro. Wabula Rema Namakula agambye ttiimu Kenzo ne Nyamutoro nti balekeraawo okuba nga bamusojja kubanga ye awo yavaawo dda. Ne Honorable Ffenna Nyamutoro naye bambi yavaayo n'ayanukula n'agamba nti bambi ye talina buzibu ku Rema Namakula era n'agamba nti abantu abaleeta olutalo ku social media nga beeyawulamu nga bagezaako okuba nga baleeta olutalo wakati waabwe munnaye kye bakola si kituufu kuba tebamanyi mazima gagenda mu maaso. Era ono yagambye nti bwe mundaba nga ndi ne Rema temulowooza nti ate munnaye tulina obutakkaanya oba tuli mu kwelumaŋŋana. Ono agambye nti ye talina buzibu ku Rema Namakula wabula ng'ate ayagala bakwasize wamu bonna bakulaakulane. Kakati eyo nga tuvuddeyo by the way mabegako awo ono ex wa Nyamutoro kale yayita ex wa Ffenna Nyamutoro ng'agamba yaliko bbaawe ono yavaayo munnaye n'awooninga Eddie Kenzo n'agamba nti yandifunye omukyala omulala ng'obudde bukyali kubanga Nyamutoro tajja musobola. Era ono ng'agamba nti Nyamutoro muyaaye tetumanyi oba yamukola ki naye nga ebintu byali ayogera awo mu katambi ng'alaga alina bwino mungi ku Nyamutoro oba ng'alina ebintu by'amumanyiiko ate ffe bye tutanaba kumanya. Era ono yagamba nti Nyamutoro muyaaye nnyo n'omwana gw'alina ayinza okuba nga si wa Kenzo era naye n'asaba Eddie Kenzo munnange agende akole ki akole DNA. Anti mumanyi abantu badde bavuddeyo nga batandise oleeta bwino nti omwana Nyamutoro gw'alina omulenzi omwana si wa Eddie Kenzo. Ate n'ono omusajja naye bye bimu byayogera. Ono agambye nti Eddie Kenzo wandigenze n'ofuna omukyala n'omujja mu kyalo omukyala n'akufumbira emmere nga Rema Namakula bwe yali akola naye tafumbira Honorable Ffenna Nyamutoro okumufumbira emmere. Era ono n'ayongera n'agamba nti Rema yali yaguma nnyo naye oba olaba nga yakwata obudde n'asitulamu ebintu bye kirabika nga Kenzo ye akyalina okwetereeza ennyo. Era agambye yasaba ttiimu Kenzo ne Nyamutoro n'agamba nti bannaye basabire nnyo Kenzo asobole okuba nga ate atereera mbu ne buno obufumbo nabwo bwandigana kuba omuntu gwaliko mudiribadda muyaaye. Kale nno kirabika nga social media yo tejja kukoma kwogera bigambo bingi
kapo yakatandika kapo mpya twakagimanya tetumanyi lugendo ki lwe bavuddemu naye social media yo nga bw'omanyi era ejja kuggyayo bwino yenna ebituufu n'ebitali bituufu wabula ng'omuntu gwe ky'oba olina okukola kwe kubanga ate ogenda mu maaso n'okola ekyo omutima gwo gwe kyagala. Eddie Kenzo ne Honorable Ffenna Nyamutoro munnaffe tubaagaliza buwangaazi era nga twagala munnaye relationship yaabwe etambula obulungi. Bonna abaleeta negative energy munnange tetubatunuulira nnyo kubanga at the end of the day tekiwoomera matama abiri. Gwe ky'oba olina okukola kwe kubanga ate otambuza obulamu bwo nga bw'oyagala butambule. N'abo abeeyawulamu nga baleeta olutalo wakati wa Rema ne Honorable Ffenna Nyamutoro. Munnaye Rema abawoonize n'abagamba nti awo ye yavaawo dda mwabalowooza nti ate mumulumya. Nti munnaaye ebyo byo tebigenda munyeenya kubanga ebyo byonna Eddie Kenzo ne Honorable Ffenna Nyamutoro bye beekola munnaaye ate ye abikoze n'abikola ndoza bituuse ne bimutama n'omutama kubanga ye omusajja gwe yali ayagala exactly gwe yafuna ate nga ne Kenzo bambi yeebaza nnyo Rema Namakula kuba amuyigiriza bingi. Kyemmanyi Eddie Kenzo bingi byayigira mu relationship yaabwe ne Rema Namakula. Nga mpunzika eggulu ery'olunaku olwaleero nyongera togamba Rema happy birthday tumuselebrating bambi kubanga abadde mukyala mugumu nnyo mukyala muzadde mukyala alina empisa so tumujaguze era nga tumwagaliza amazaalibwa amalungi era nga tusuubira bingi okuva mu mukolo gwe ogw'amazaalibwa. Mwebale kubanga mwekumira ku Legit TV 256 mwebale kuwuliriza mbaagala nnyo mweraba.